Ekitabo kya Amosi essula esooka. Ebigambo bya Amosi eyali ow'oku basumba b'e Tekowa bye yalaba ebya Isirayiri mu mirembe gya Uzziya kabaka wa Yuda ne mu mirembe gya Yerobowaamu mutabani wa Yowaasi kabaka wa Isirayiri, ng'ekyasigaddeyo emyaka 2 okutuuka ku kikankano ky'ensi. N'ayogera nti, Mukama aliwuluguma ng'ayima e Sayuuni, era alireeta eddoboozi lye ng'ayima e Yerusaalemi. Kale amalundiro ag'abasumba galiwuubaala, n'entikko ya Kalumeeri eriwotoka. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono 3 ebya Damasiko, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga bawudde Gireyaadi n'ebintu ebiwuula eby'ebyuma. Naye ndiweereza omuliro mu nnyumba ya Kazayeeri, kale gulyokya amayumba ga Benukadadi. Era ndimenya ekisiba kya Damasiko, ne mmalawo oyo abeera mu kiwonvu kya Aveni, n'oyo akwata omuggo ogw'obwakabaka ndimumalawo okuva ku nnyumba ya Adeni, n'abantu ab'e Busuuli baligenda mu busibe e Kiri, bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Gaza 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga batwala nga basibe eggwanga lyonna okubawaayo eri Edomu. Naye ndiweereza omuliro ku bbugwe w'e Gaza, era gulyokya amayumba gaakyo. Era ndimalawo abali mu Asudodi, n'oyo akwata omuggo ogw'obwakabaka ndimumalawo okuva ku Asukulooni. Era ndikyusa omukono gwange okulwana ne Ekuloni, n'ekitundu ekifisseewo eky'Abafirisuuti balizikirira, bw'ayogera Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Ttuulo 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwakyo okukivaako, kubanga bagabula eggwanga lyonna eri Edomu ne batajjukira ndagaano ey'oluganda. Naye ndiweereza omuliro ku bbugwe w'e Ttuulo, era gulyokya amayumba gaakyo. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono bya Edomu 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwe okumuvaako, kubanga yayigganya muganda we n'ekitala, n'asuula okusaasira kwonna, obusungu bwe ne butaagulataagula ennaku zonna, n'aguguba n'ekiruyi kye emirembe gyonna. Naye ndiweereza omuliro ku Temani, era gulyokya amayumba ag'e Bozula. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, olw'ebyonoono eby'abaana ba Amoni 3, weewaawo olw'ebina, sirikyusa kubonerezebwa kwabwe okubavaako, kubanga babaaze abakazi abali embuto ab'e Gireyaadi, balyoke bagaziye ensalo yaabwe. Naye ndikuma omuliro mu bbugwe w'e Labba, era gulyokya amayumba gaakyo, nga baleekaana ku lunaku olw'olutalo, kibuyaga ng'akunta ku lunaku olw'embuyaga ez'akazimu. Era kabaka waabwe aligenda mu busibe, ye n'abakungu be wamu, bw'ayogera Mukama.